bwentyo nefuna ekirowoozo ekijja natambula kiwalazima paka Bukoma nenzije Bukoma Nsimbi nsanga omukulu Adrian Segirinya Lubowa takumanyiko wadde yali amanyirinya naye nga tamanyi face Adrian yenga yes ngolwai yembende yagendayo yaliko ku tropical sebo Adrian yaliko ku tropical ne comedy jukira Adrian ne comedy bali tebereka bava bona kumbabule ne bagenda bona ku tropical okitegeera nekiboga baliyo bonna sebo okay osanga Adrian omuganti nze bless omusanga Adrian ne comedy nga batu yo musumba olifunirawo eno ye waliani by the way eri bantanga bless size ambassador mugezi w'ekibuga bless size gwategerera ekibuga sebo kati nsanga Adrian toli wakuza ne comedy yali amanyi yambuza atonoonya kye Masaka ne mugamba anko njagala mulimo kati anko by the way fiki nga tuvudde mbyokusaaga comedy amanyi radio ate comedy ayagala talent ate comedy aba amanyi nti omuntu muki mulungi ate baba nakuwa obunafu buno buli person obudo businga tabutunulira nnyo kasaba nga ina product jakulaba mu munda mugwe mo especially mu art wa radio kati nga anko teyandagira nti ampadde ye yalowooza nsaago okuba December denga nkolera zamanyi ti nene muko kati ate ne yabo yakatandika nto atenge yawo mu kitundu yawo yeyiya akati eri mukazi zibaziwera saawa 10 ezakawungeezi nga anko akubira omulenzi eyali administrative sere bamitanga Lusiba Muzaffar oba Uncle Zabs. I love you brother. Uncle Zabs. Yono twedira gumu. Ogamba otya nga mukubira Uncle Lusiba. Lusiba. Yennaku zine aliwo ba. Na udamu yatandika radio yantonde. Chazanga. Neno Uncle Zabs nawe totude. Yangamba atwalanga PD. Era sawa yonna. Yangamba sebo gwe PD wange. So munaye nga akubira nga anko akubira Zabs amugamba munaye oyo mulenzi avudde mubende muteka yakola akawungezi olunga ekigambe entongoli olwe pidi wentongoli yes ekigambe entongoli nga sikiwulirangako nga sikimanyi nga simene kikitegeeza nga munaye nyingira mu studio nsanga Yesumi Musoke ebise bali n'omulenzi mwitanga Champe nemba sangamu nemba buuzako ne bambulira amanya netandika netukola ki netukola ebitanyuma nene bagamba nti tujja kukola ki kutereeza so netandika bwe ntokola ku ntongoli okola ku macha kawungezi okola kawungezi sawa 10 paka sawa emu awono nenkola we banga no ngali wera nakola we emyaka jange 2 n'emyezi ndoze bali bagita batya entongoli evening drive show okay yes leading olw'omukaaga nkola program bagitanga bagitanga bati yabanga yaba celeb yabanga ya mawulire bwebityo bagitanga vumbule kitone nabanga nchaza abayimbi abatandika okay so the program is building pause ne batuka kasanya banga takone hot 20 countdown naye nembanga nze njikola so nenkolera entongoli ndoze emyaka 2 n'emyezi nga 3 awo kati then covid yawo naona covid nga atandika 2 nga jendi ku ntongoli kati nakuzo omwezi nga lumu ogw'omunana 2 nefuna appointment ya 98 katonyeze 98 katonyeze 2 Miracle Radio ningende semba buli beba kukima eno bakupasulayo tebampasula naye nagenda for interview nga manyi byakusaaga nagenda nga leero nga batandika ncha kukola ne bangamba togenda era kyenzijukira ebiseera ebyo ku ntongole program bagitanga morning breakfast show ngetu esoka sawa 10 mpaka sawa 12 kati nga nze nvamu mozero najja mu kyencha ekigete nzijukire kintu kyesayinza kuya nali kumpewo nga ndi mukola intro ku Miracle mozero nankubira nga mbuza lwa kisaakoze awo kigete kwa lisisi busasi bulanti oshegera kati nze program ko bakubawo music
kati mukama wange PDM Simozera ankubira nze ngadi kumpe onkulu kuteno ku radio empya akubuuza sebo nga tolabise era samukwata nenkulukuta paka sawa 4 kati sawa 4 bezawe ali studio kubona yali kumpe ali mukola kati bwe namala okunyuka ne mukwene mugaba mukama yekanzije nkusinkane tuogere era olwo nyine nengende bukoma nsimbi bona nemba wandikira ba Adrian ba Mozero nemba wandikira ne comedy nemba wandikira ne banta nenzire semba bule nkoze emyaka ena kuchinda mwana katonyeze 2 Miracle Radio myaka ena obwo munananga 2 jaweze emyaka ena nga ndi ku Miracle Radio era lwaki wosinzo okukola gumu kitundu ebiri kitundu kati ena lwaki wobanga alidde emirimu gibuza okutuuka ku ekyo oba obadde owulira okwoyo okuzungazunga ekisookera ddala Miracle Radio mukama yali yagimpanga amabugo kubanga mama wange yafa gwa mukaga nga 2 owulira then Miracle nenjifuna nga lumu ogw'omunaana 2 kitegeeza nti yajira mu kaseera nga mama yakamala okufa omwezi wakati mu covid yes mama nga yakamala okufa omwezi gutya ofuna bulungi kati amazima gali emyaka gyonna gye nkoze ku Miracle gye myaka gye Steve Mamo Media ebyaddala akasente okafunidde ddala akasente anti kati Miracle Radio yampa ebintu biringa 4 yasooka okumpa munda munze ekisooka yasooka nempa eddiini gye style eriwo nawe nali n'ofuukira ddala omulokole omujjuvu sikufuuka mulokole ku radio nabanga nsoma ebyawandiikibwa naye nga bwe nkisoma nga nange kinyingira okitegedde nemba kati nga nzikiriza Katonda nga nze Fiki ne bwokera n'onkuba oluyi nga ntegeera nti mukama akkiriza Fiki akole ki akukuba oluyi era nga nkikkiriza muki munda munze Fiki Miracle sijja kulimba njifunyeko sente ziri indirect Fiki nze bintu bingi byenkoze media nga abantu bagamba si byange ne bwe nkirowoozaako amaziga gampitamu nze najjanga nga bwolaba nti ndi kasajja katono kampi kati nga ne bwe mbagamba eyo ennyumba yange bagamba siiye lwaki bo balina kye balowooza kyende kitali kiki kituufu nze nkoze ebintu bingi esemba bulaawo esemba bule mbaddeko mu byobufuzi politics wesimbawo kumwakisibu nedda ebyabantu abalala nga Fiki ayinza okujja n'abalala nze ne mudde emabega kitegeera Fiki nga yampa kasente so obadde mukwano gwa bannabyabufuzi ab'enjawulo era nga bwe nkuba essimu ne mugamba kino kiganye nga ateekako ka message seke walutegeera ako nako ke kamu ku bukodyo obunfuula okuba ne kennyina ate nga yantegeerera ku leedi kyobola olukubira ddala ne lutuuka ekyokulala Miracle ye radio gye nkozeeko nga nkola my own businesses ndi mutegesi wa bivulu ekuwadde opportunity etegeka ebivulu ntegesa ebivulu byosayinza kugamba nti 1 2 3 4 5 ebinsaze byenfunyemu bikoze ki bifunyeemu ekyokulala mbadde manager w'amabaala era musemba buloomu okitegeera nyina ebifo bye managinze nga bimpa sente okitegeera era nga badirector be bagenzi ogenda obimpa nga opportunity yaki ya Miracle nga company so bwe kugamba nti Miracle njigumiikiriza nayo nengumiikiriza olw'ebintu ebyenjawulo sinaba kugamba nti sifunyeyo byensoomooza nza n'okugamba nti ebinsoomooza biringa 1000 bingi okusinga ebirungi byenfunyeeyo naye nze nyina ekintu kimu Fiki omuntu bwankola ebibi 10 zijjukira ekirungi kitya ekimu kyeyankolera kubanga singa tebadde Miracle singa siri Masaka so Miracle enfudde omusajja kati ku Miracle yo wasiibudde oba naye ovuddeyo nga bwe wava ku ntongooli okuva ku Miracle nze natuuka ekiseera obwongo bukimpa nti Blessing Radio gikoledde kiringa bola abasambi b'omupiira nze ndi muwagizi wa Arsenal Ramsdale omulaba abadde atukwatira bulungi omupiira mu Arsenal era juzi batusamba ne ttiimu gye yagendamu
fena amazi gali gatuyitamu nga tukyamwetaaga okitegeera naye bo okusinziira ku bakama be naye okitegeera bakkirizaganya bakole ki bamute okitegeera Ramsey abadde akwata omupiira ng'agukwata ng'alinga ttiimu eyiye nga n'okuyombayomba n'okulala n'alona mu kiseera naye nga alina ttiimu spirit kati ye Bless ku Miracle okitegeera Miracle ngikoledde nga nkola nga nze nakola ku Miracle emyaka 2 nga soosangamu olunaku n'olwo mpozi ng'ekizibu kiri ku leediyo nga yo tugeze teriiko okitegeera naye nze nga nze Bless ne bobuuza bakama bange bonna bakimanyi nze Bless ne bwe mba ndi kyotera ne banga Bless tuna meeting saawa 10 zigenda okuwera saawa 9 nga woli dakika 5 mba wendi okitegeera so ebisomo so badde committed then kati mukama we yakusiimye ng'ovaayo okunsiima oba akulabye nga kiyeje so ebisinga basiibula abakozi kakati nze Miracle Radio bino sibyogera mu bubi naye nze nakola promotion yasembyeyo gye bayitanga essomero lyange promotion natula wansi nze nganze nefuna idea olwo ebiseera ebyo nga radio bagikutte bagiziza mu njiri okuplayinga music wa gospel owulira kati abantu ne bakyawa radio mu bwerufu bw'ensonga nga naawe ogikolako ng'olaba abantu batukyawa tebakyatuwulira ng'otambula mu kibuga omwo mazima radio nga teriimu kati nentula wansi nenjiya ekintu ekiyinza okuwulirizibwa omulokole omusiraamu omunyakatuli buli omu mu ddiini ye ng'ajja kujja akikole ki akiwulirize nga kyengezako okukola kulwana nnyo radio eno ekomewo engulu oba okitegeere kubanga amazima gali emyaka gyonna ffe gye tukoledde Sembabule nga toyinza kuwulira mu radio ndala mu kibuga omwo mpozi amawulire ga CBS kino nkyogera mpozi amawulire ga CBS ag'essaawa 3 ge mawulire gokka gabadde gatataganya gokka mu Sembabule yonna lwaki njogera Sembabule nti nze bwe nali nsijja ku radio nasuubiza bakama bange ne mbagamba nga Miracle nga tuli ku mpewo tewali radio egenda kuddamu okuwulizibwa mu kibuga ekyo ate tebaddeewo kebeeyamo gye twasangamu enkadde n'abala bagenda kikugamba nti tewali radio ewulirizibwa mu Sembabule ng'oggyeko Miracle naye akaseera kaatuukanga naye gye twasanga enkadde ng'amazima ekomyewo ng'oyita ku bakanabe gye bataddeko ababoda gye bataddeko lwaki music wa gospel ng'abantu tebamwagala nenjiya nenfuna obwongo bungana ne Bless bw'osaawa empaka z'okuyimba zino nosaawa empaka zino ng'ozisiza mu masomero aga secondary nembala nabala ebintu 4 fiiki nasooka nembala nti omwana ono agenda okujja mu mpaka muno ayina muyizi munne gwatula naye ku ntebe ajja okuwalirizibwa okumuwuliriza singa akitegeera nti fiiki yagenze ku leediyo ompuliriza omwana ono ayina omusomesa amusomesa agenda ogamba nti omwana waffe asomera kusomera ffe yali ku leediyo ali mukola ki ali mu kuyimba ajja kwagala okumuwuliriza awulirize omwana waabwe yakoze atya bwe yagenze ku leediyo onfuna bulungi nembala omuzadde ow'omwana ono nti singa omwana wo fiiki agenda ku leediyo naga taata ngenze ku leediyo kuyimba waliyo empaka z'abaana abayimba niwe oli bizi otya wakira akaleediyo kasaako mu motokayo tuli fena fiiki mu ngeri yemu fiiki nembala ku kyalo nembala ekyalo kino nti omwana kwava bajagamba mutabanyi wa fiiki yagenze ku leediyo tuwulize mutanyi wa fiiki byakoze ki byali mu kuyimba nempandikira manager Kyalimpa Gift nemuwandikira ebbaluwa iyo Gift gwomanyi obulungi Kyalimpa yali mukama waffe ebiseera ebyo nempandikira PD waffe Dumba Amos Miracle yes ya nembawandikira nemba netutuula netukyogerako ne bansindika mu field owulira ntandika okukikolako mukama nansaasira nenfuna amasomero 8 akola Sembabule Town Council nfuna bulungi lwaki nafuna agakola Town Council newankubadde malimu agewala naye nga siwala nnyo kubanga bintu byali byakiro byabanga bya ssaawa 2 paka byabanga bya ssaawa 1 paka ssaawa 3 ez'ekiro mukama nansaasira nenfuna amasomero 8 negagisalinga abaana 10 ompuliriza nensuula abaana 10 nensigaza abaana 7 nensigaza abaana 40 nensigaza abaana 20 nensigaza abaana 10
ku finals nasindika abana 30 asatu nkomeza ne best losers abamu okitegeera ne balancing amasomero ago ne yagenda ku finals zange zafuna abantu abali bantu 9 owulira nga ne sente zenyini ez'okuyingira nga bazimpa 1 week before nga sote nabakutuuka kubanga ticket nazifunyanga kumpewo nga abana yatuna tickets ezo owulira kati otuuka mu kaseera fiiki mu butuufu n'ogatta ebyo n'ogamba naye kubanze nabuuzaako mukama wange ne mugamba naye kakati mu kifo ky'okunyongera omusaala ate otiisatiisa ku ngoba okitegeera mukama waffe titi yali wa bigambo bingi nze namweza bwezi message ne muga kati mu kifo ky'okunsindikira ky'okunyongeza omusaala otiisatiisa ku ngoba kati esagala gendayo nyonyonyonyo kati nze nanyiiga nganza omuntu owulira nga ntegedde nti kakati bwe kiba nga rediyo ngikomezaawo mu bantu fiiki ne mukama waffe omusumba mwenyini yagenda nga ku rediyo n'abagaba bannaaye mwebale kuwuliriza rediyo mwebale kuwuliriza puroguramu bweti fiiki nyina ebifaananyi wano eno yinza ga bless alimba nyina ebifaananyi nga nkulaga kapasite ey'abantu abajja mu show eyo owulira kapasite ey'abantu abajja mu konsati eyo gye nkugamba ey'essomero lyange gye nasemba okukola ku Miracle Radio nga sente bazituwa dda nga tetubanja okitegedde baba olaba fiiki olina ekivulu ky'omanya ekisobola okukola nekifuna abantu abo emisana baabo bantu baabo misana okitegedde misana twali ku bifo tunalechepa gardens eri wansi ku police ekimanga esemba buli bwe twali finals wenaziteeka okitegedde so fiiki bino ebintu tubijje mu feelings egamba nti gunda ina amalala gunda ina kino nze mu radio nina station ze negomba nina ne ba presenters ba regent be negomba nga nebuuza bechi bawangaza mu kintu kino nga takola kuva ku Monday paka lwa kutaano naye nabanga asoundinga nga afunye ne set abadinga akola biki okitegera bye bimu ku byenzize enkola kakati bwe mbanga nkikoze mu bumpi bwange mu butono bwange mu kifo ky'okunziza ebbalo ntuzo ngembe naye bless webale kukola ate gugoliro oli mukunwana onona ku diru ki okitegera fiiki nga tuvudde mu kunyiga n'okukola fiiki tukola gino emirimu n'omukozi naye yeetaaga okuzaako ebba n'omugana naye nkubuulire webale naye gwe omanyi okubeera mu kampani nga sisiimiddwa fiiki era ekyansi kijja kumirako butasiimwa teri yango bakumirako yonna gy'otaddemu teri yango bakumirako kuba ne kaadi yaabwe nkyagiina yiino era okyali mukozi ne kaadi yaabwe yamirako yiino oba yaggwako hiyo omwaka togulaba guugo yaggwako 26 ekitegedde teri yangoba naye nze ekyansi jja kumirako butasiimwa jasi butasiimwa fiiki tewali kirala bakama abo nga byokola tebabiraba fiiki nze nga tutandika anti bakuwa ebbeetu lingi anti kati n'okwasaganya bizinesi zo n'okola ki nga tebali fiiki kati ate ekiralo oyagala ki fiiki nze ebbeetu baali okyoyagala byetwogedde nakugambyeko omusaala gwe nafunanga kubanga obaoliawo sinaba gukubuuza nakugambako omusaala gwe nafunanga tonnaba guŋŋamba kati mba sinakugamba omusaala sigenda kukugamba era sigenda kubanga gwali mungi sigenda kugamba abantu okoledde ebbanga eryo nga tova ate nga eri kyenkana bakupasulayo bupasuze ku ntongooli nojja eno eri novaayo nga tosiibudde nojja eno n'okola fiiki kino nkikugamba ng'ovudde eri gy'obadde okuba music abantu gwe baagala okuwuliriza nojja eno okuba egospel chance ennungi fiiki bw'oba oyagala chance ennungi kati omanyi lusiba muzaffalo sibe kiri mubuuze bless oyo mu kampani ali atya azini solidarity yokukola sikolera kampani nga sijagala nsooka kwagala kampani gye nkolera nengikolera with love kati Miracle Radio nagikolera with love naye ate neetazza muzigo nze sigibanja nti oba sente oba ki njibanja ekigambo kimu bless weebale naye nti mu bigambo byogera olaga nti wasasulwanga bubi nakyogeddeko sinakwogera ku sente
nze nkugambye njagala era nze kino nkikugamba n'essaawa ya leero fiiki nze bishop nanyini rediyo eyo nyinza n'okugamba nti mu bulamu bwange ku nsi kuno sina mukwano gwange amusinga okitegeera ye muntu gwensinga okwagala omanyi lwaki oyo omusajja yali yerekerezaako mikwano gye aba nga bagoba bless n'agamba mwe mugende bless asigale okitegeera mwagala njagala tuveewaawo